mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero nzize nammwe abaana abawala naddala nga muli bweru wa Uganda njagadde mbawe ku ddagala erigenda obbayamba okukyalira ensiko baana bangi oba abakyala bangi nga muwangaalira mu nsi ezo ez'enjawulo nga temusuubira kudda kati ng'omuntu asobola okubeera eyo ebweru n'amalayo emyaka 10-15 nga takomyewo Uganda njagadde mbawe ku ddagala lino ligenda kuba libayamba ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko nabagamba mmwe abasinga ng'omanyi nti okola myaka 2 myaka 3 ng'osuubira okudda e Uganda gwe nakusaba oba ogenda kwekolako service wansi awo ku nsonga eyo ey'okusika nkusaba okikole ng'obulayo emyezi nga5 ng'ogenda kudda e Uganda kijja kuba kirungi nnyo naawe osobola okwekolako singa obeera bino bifunye kati eddagala ly'ensoose nalyo erigenda okuyamba ku nsonga eyo okukyalira ensiko gwali ku kyeyo nkusaba ofune olive oil oyo mulungi nnyo mulungi ku nsonga y'okukyalira ensiko naddala ng'obadde olinako ng'oyagala kubeera ng'ozikuumirako oba ng'oyongerako ajja kuba akuyamba bulungi nnyo ekintu ekirala amazzi agookya omanyi amazzi ago gojja buli ogakwatamu bw'oti olina akakakambira k'osigaza ku ngalo zo kati gajja kuyamba bulungi nnyo kwayagala okukyalira ensiko ng'oli bweru wa Uganda ng'oli ku kyeyo beera ng'okozesa amazzi ago agookya just weeteeketeeke bulungi ogafumbe ogateeke mu kantu gabe nga agakakkanamu nga tegookya nnyo beera ng'ogakwatamu obeere ng'osika zijja kuba zivaayo bulungi nnyo amazzi agookya gasika ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko omanyi omuntu wabeera ebweru kiba kizibu okufuna eddagala erijja omuyamba ku nsonga eyo naddala ng'atandika butandisi kiba kijja kubeera nga kimufuukira kizibu kati n'olwekyo osobola okukozesa amazzi ago agookya n'ogakwatamu nga bw'osika ekintu ekirala biriŋŋanya ne biriŋŋanya oyo singa ensi gy'olimu n'olabayo biriŋŋanya osobola omukozesa bulungi ku nsonga eyo y'okukyalira ensiko gwali ku kyeyo ali ebweru wa Uganda osobola okukozesa biriŋŋanya omukozesa otya ofuna biriŋŋanya bulungi n'omuteeka mu ssigiri mu kyoto oba n'obanga amukalirira kati bw'omuteeka mu muliro omwo n'abanga ajja musuneko bino ebyokungulu oba omuyuzeemu mu makkati beera ng'okwata munda omwo nga w'osika ajja kuba akuyambako ku nsonga eyo gwali ku kyeyo osobola omukozesa bulungi nnyo biriŋŋanya ekintu ekirala n'entende zennyini entende ensi gy'olimu singa ebaamu entende nazo zijja kuyamba ku nsonga y'okukyalira ensiko ekintu ekirala omubisi gw'enjuki ogwo kyenkana guli mu nsi yonna ogwo osobola okugufuna bulungi nnyo gwali ku kyeyo ali mu nsi ez'enjawulo ng'omanyi tosuubira kudda eno gw'omwana omuwala ng'oyagala kutandika kubeera ng'oteekako obuntu obwo oba ng'okyalira ensiko nkusaba ofune omubisi gw'enjuki ogwo w'ogufuna enkozesa gy'olina ogukozesaamu funa akantu ebbali osobola okufuna akantu ebbali n'osiigako mubisi gw'enjuki ogwo kati bw'omala okugusiiga akantu bulungi omubisi gw'enjuki nkusaba okwata awo w'ogusiize eno nga bw'osika kwataawo w'ogusiize nga bw'osika olaba nga gukaze nga bw'okwatawo tegukyakola ddamu osiigewo omulala siigawo omulala obeere ng'okwataawo w'osiize omubisi gw'enjuki ogwo eno nga bw'osika zijja kuba zivaayo bulungi nnyo naddala gw'atandika obutandisi naawe alinako ng'oyagala kwongerezaako omubisi gw'enjuki gujja kuba gukuyamba bulungi mulimu abantu abasinga abakozesa engalo enjereere nga talina kyalina n'asika bulungi nnyo ebintu ebyo kati gwakozesa engalo enjereere kozesa amazzi agookya ago gajja kuyamba ogakwatamu nga bw'osika bwe kityo bwe kiri byebyo bijja kuba bibakolera bulungi nnyo mu abali ku byeyo bwe kityo bwe kiri mukozesa eddagala eryo mubeere nga mukyalira ensiko mu abali ku byeyo abali ebweru wa Uganda kijja kuba kibayamba kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde ku eno vidiyo nja kuba nkuddamu nja kuba nyongera okunnyonnyola WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu bulungi nnyo singa onaba olina ky'ombuuziza ku vidiyo eno mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga vidiyo mubeere bulungi mweraba